Kati wulira kino kyensembyayo. Bameka nga toyagalira ddala bisiyaga bitusemberere wano nga tobitwagaliza. Bameka bitatwagaliza. Kati ekimu kubiraga ntobitwagaliza tuwe ku sente tuyimirizeewo TV eyo ne radio eyo. Kubanga mu nsi yonna, wait a minute, mu nsi yonna, ministry yonna, church yonna, entity yonna, enterprise yonna eyogera ngewala n'ebisiyaga, abasiyaga bakozesa network zaabwe zonna okugifrustratinga financially. Nti ne gwobadde okolagana naye kati ffe tuli wano mu business ya birango bibitwali badde tukola ku radio ne ku TV. Ojja kulaba nga ebirango ebimu tobirabayo ku TV kubanga bateeka obbituwa bakwano baabali era bakwano baabali ababirya bakolera mu network. Ti oyo musajja nga bwe yamala n'abyogerako ekirango ekyo kye twalengerayo ate nga bannannyini kyo bapatanazi bammwe mugambe bapatanazi bammwe bayimirize mangu enkolagana eyo bwe muntu akikola tugenda kusiba ssente zonna ze tubadde tubawa bwe batyo babikola. Naye kati ffe abaasoma ku Bayibuli era abali not only prepared for such a generation but even for the 666 we are more than ready. Tuli ready for such persecution. Tuli ready for such persecution. We are ready. We are more than ready. Tuli betegefu to pay any price okwadvocatingira obutuukirivu mu linnya lya Yesu. We are ready. Kati kyenva nkusaba gwagamba nti toyagala bisiyaga wano ate ng'oli mukodo mutu wa sente obeera munnanfuusi obeera mulimba. Bw'oba toyagala kanisa zisabirize sente za bisiyaga then teeka sente zo mu nnyumba ya Mukama, sente zo zikole emirimu gya Katonda. Ne tojja kwogeza bwogeza mimwa saagala mbire mbyegattako tembeera nga baagundi okay kale situgenze era naffe situgenze. Ne kati gwe okozeewo ki? Omwezi guggwako gutya nga mu nnyumba ya Mukama totaddemu yadde ekimu eky'ekkumi, totaddemu yadde ensigoyo, totaddemu yadde ekiweebwayo. Swalako. Mukama yebazibwe. Omuntu kyayagala kyawagira. Bali bawagira biri era mwe bayiwa sente zaabwe. Bannagagga bonna bowulira mu nsi yonna batadde sente mu kintu ekyo ezitayogerekeka zigende mu mawanga ag'enjawulo bagaliikurutinge. Nze mbuuza mu abaana ba Mukama lwaki sente ezo tezivaayo mu nsawo? Lwaki toli kingdom minded?